نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kadde wafabuza naga nti senga mpulira adhaani naye nga adhaani eyo eri ku muzikiti gwa walako oba muzikiti gwonna naye nga njiwulidde abaffe bwe ntuuka okusaala nkime bukimi sola oba nsaale kiriwo ekikwanguyidde ku byombi byonna bw'obikola bituufu bw'okima obukimi sola n'osaala kituufu era bw'oyaziina kituufu nga ekikulu kwanaasaala kwe kukima kw'essola ng'ekigambo ekitayinza bbulamu ekigamba nti kad iqamati sola essola ekoze etya eyimiriddewo fa innama okwazina oba oyaziinye kubeera ilaanun kulangirira ala anna waqti solatu kad haana nti akaseera k'essola katuuse nga olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba ayitibwa abu amama yamugamba nti araka tuhibbu albadiya okulaba oyagala nnyo okuwangalira mu kyalo oyagala nnyo okuddayo ewammwe eri mu kyalo obeere mu nsolo zo mu mbuzi zo mu ndiga zo ne mu ŋŋamiya zo namugamba naye fa inkuna fi badiyatika bw'onaabeeranga eyo mu kyalo kyo wahaana waqti sala akaseera k'essola ne katuuka faadhinu linnaasi beera ng'okoowoola abantu warfau bi sautak ate lyokyongerezeeko eddoboozi lyo amakulu kibeere mu ddoboozi erya waggulu abantu babeere nga basobola owulira adhaani bajje okubeera nga istijaba lahu bajjanukula bajje basaale falida oba oyaziinye ng'oyaziinye mpola mpola fabika wa ni'ima bw'ogamba nti kasita adhaani yawedde sina bye ŋŋenda kuyita nenkima esswala byonna bituufu wallahu taala ala وأعلم وإليه الثواب وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Nti swala ziriwo ezikirizibwa ogattibwa n'ezitakkirizibwa era singa ebiswala empiseeko nkole ntya kyandibadde obutuufu bw'ekibuuzo kyo eswala ezikkirizibwa ogattibwa tugatta asiri ne dhuhuri oba dhuhuri ne asiri netugatta magharibi ne isha oba isha ne magharibi ng'osobola osaala dhuhuri oba osaala dhuhuri mu kaseera ka dhuhuri n'osaala ne asiri era osobola okusaala mu kaseera ka asiri n'osaala dhuhuri n'olyokozaako asiri naye akaseera ka asiri ng'era mu kaseera nga ka isha osobola osaala isha magharibi n'omala n'osaala ne isha mu kaseera ka isha nga osobola osaala magharibi mu kaseera kaayo bw'omala n'osika n'osaala ne magharibi fa innama abatambudde byakkirizibwa okukola ebyo eswala weeba ekuyiseeko ogyerabidde weebase nnyo woogijjukirira woogisaalira woogijjukirira wennyini awo woogisaalira subuhi teisikibwa toga ndi nga maze osaala subuhi kati kansaale ddala ne magharibi kansaale ddala ne dhuhuri kuba nnyinza obba nga ngenda ttambula ye subuhi esigala eri independent وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الصلاة والسلام على رسول الله. أولا قد فناغا أنت last time wasomesa okukendeza ku swala eri omutambuze kituufu abeera agenze emitala w'amayanja kituufu nnyo saakutegeera bulungi wali otegeeza nti oyinza obutazisaala okumala ennaku 3 n'otaba na musango oba subhanallah sikyennategeeza muganda wange n'oyongera n'ogamba nti nsaba kuntangazaamu ku nsonga eyo barakallahu fiika sijjaga nange kutangaza hayakallah sawa kitiibwa allahu jalla wala tukutegeera ebintu mubutuufu waabyo n'okubikolerako ya rabbi allahumma amina mbona kino ntegeeza kikino era ekituufu nti omuntu waabanga atambudde safaari gyagenzeemu nga mpanvumuuko yonna gy'oba ogenze ennaku eziyitibwa ez'obugenyi ziba ennaku 3 obusiraamu ze buwa omugenyi era zakkirizibwa okumala nga akendeeza ku swala nga dhuhuri okkirizibwa okusaala eraaka 2 asiri okkirizibwa okusaala eraaka 2 isha okkirizibwa okusaala eraaka 2 zeswala zokka ezikendeezebwako naye ennaku 3 bwe ziggwako oba tokyakkirizibwa kukendeeza olina zisaala nga nnamba kyenali ntegeeza muganda wange ogenzeewa ogenze omusiraamu talinayo kadde kamusonyiyisa swala okuggyako okufa omusiraamu talinayo kadde kamusonyiyisa swala okuggyako okufa nkiddamu nti omusiraamu talinayo kadde kamusonyiyisa kusaala okuggyako kufa wonna woobeera oli eswala esigala okukakatako oba otudde oba oyimiridde oba weebase oba okoze otya
naye ng'olina ogisala oba oli mu mazzi wansi oli mu nnyanja oli ku mmeeri oli mu nnyonyi oli mu train oli mu baasi eswala neetuuka nga akaseera k'onaagendera okutuuka gy'olaga ejjabbe wedde wenyini obusiraamu bugamba oba ogisaalira era wakitiibwa Allah bakuwadde udhur ekisonyiiso kuba nti ogisaale nga bw'oli kandowooze nti kirabika kitegeerekesa olwaleero muganda wange kyo si butagisaalira ddala eryo zambi ddene sawa kitiibwa Allahu jalla wala utaase وتكي من الذين يقيمون الصلاة وذريتنا الله تكي بسالة الصلاة إلى ننديوز في وشبه الله جل وعلا تمسابا يتقبل منا من صالح أعمالنا أبيغا كده عبادة زفز ونزل تقولها اللهم آمين وبارك الله فيك والله تعالى أعلى وأعلم وإليه الثواب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Mukadde waffe ekibuuzo kye barakallahu fiika awuza n'agamba nti mu mbeera z'okutambula tutambula ate nga kituufu visa nga togenda mu nsi y'abasiraamu ng'oyina erinnya siraamu mwana wattu osumbuyibwamu okwo si visa yokka seeka ne w'obeera ogenda ku booda ntambudde booda eziwerako mabompimpi East Africa yonna siina we sigituukanga sezigirimu n'okusukka ku East Africa naye bw'obanga oyambadde ekkanzu n'enkofiira bakwaza nnyo n'okusinga nga toli mu kkanzu n'enkofiira. Mu mbeera eyo tukole tutya tuyegaane? Mwana nga okukyusa erinnya buli bagambanga nti omulimu gwa kukyusa linnya omanyanga nti tebaagalayo basiraamu era bw'okyusanga erinnya n'ogendayo bwe bakuliisanga embizzi n'omwenge you do not have to make any complaint. Why? Bo bagamba nti we need non-Muslims. Kati gwe nandiyakadde ngambe n'ova mu busiraamu olw'omulimu naye kangambe n'oweegaana obusiraamu n'okyusa erinnya olw'omulimu. Sawa kitiibwa Allahu jalla wala tutaasa obwavu. Kumbaka sallallahu alayhi wasallama yagamba obwavu omwavu yabulako katono afuuka omukafiiri ate abaavu bakukkuluma nnyo. Falida muganda nti wakola wenenyeze wa kitiibwa Allah. Ekyokubiri wabeerawo kacyansi k'okunoonya omulimu ogukulekera erinnya lyo n'ekitiibwa kyo eky'obusiraamu mwana wattu kiba kya nkizo kiba kya bbeeyi gw'obeera ogenda nagwo. Wakitiibwa Allah yatugamba nti isbiru mugumiikirize waswabiru era mugumiikirizise warabitu munywerere ku ebyo bye mugumiikiriza nabyo wattakullah awo nno mutye wa kitiibwa Allah mwebyo mulamu bye mwewaddeyo ne mugumiikirizaako. Mwana wange wandirinze fal ardu jamii'a lillah ensi yonna ya wa kitiibwa Allah. Allah muwanjagira omugaye nti ya Allah ensi yiyo obusiraamu bubwo wakitiibwa Allah mpa omulimu n'amannya gange amasiraamu n'obusiraamu bwange tuuke wentuga amanyi tukozesa musiraamu. Abaffe bwebabanga omulimu baayagala Moses Peter eswala bwenaatuka nga obaga nti let me first go for prayer as you know that I am a Muslim. How comes yet in our qualifications we needed non-Muslims? Muganda ngo ekitiibwa ne bansobi nnene abasiraamu ezimu ze tugwamu ensangi zino olw'obwavu. Sawa kitiibwa Allahu jalla wa ala atufunya tutaase oba tovudde mu busiraamu osigala oli musiraamu naye oba okoze ensobi okwegaana obusiraamu olw'emataa duniya olw'ebyenfuna by'ensi. Muganda wange tubu ila Allah weninzi wa kitiibwa Allahu jalla wa ala tusaba Allah tutaase ffenna ne baganda baffe embeera ezo. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khayra wa salaamun alaykum wa rahmatullah. Billahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Muganda wange neyongedde okwagaana okusiima Allah akubarake era akunyweze kuba obuuza ebibuuzo ng'olina ansa yaabyo yennyini gy'ogambye enkola eya gavumenti gy'alina okuyitamu. Olanga mu mawulire okumala abakuwa ennaku 6 oba 7 ng'olanga nti nze Tony Brian Bulenda ngenda kukyusa amannya gange tu Bashiri Mwesigwa
then bomala otekayo bazira nabaliga kawe nakomanya ngaziri jali emitwalo 207 tusasula mu bank okubanga okyosa amanyago simanyi kati biri bitya kuba na lembi goberako ebbanga libadde liyisemu ko naye ngayo yennyini enkola yeriwo era enkola eyo nsiraamu gavumenti yakoppankoppe twali enkola ndala tyoba ogende wa kadhi oba ogende wa sheekh oba ogende wani pozi kadhi sheekh mufti ayinza kusekendinga ku mpapula zo zino nabeera nga yakusekendinga okubeera nga kyo ensonga ekutuusiza amanya eri confidential nnyo era nga mwana wattu eri ewulikika mu mateeka ga Uganda oba mateeka gafuga ensi kyekyo kyekirina okukolebwa tewali mbeera ndala. Barakallahu fika. Wassalamu alaikum. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tulina abakozi betukozesa ba Peter ba Josefu ba Samueli nga bulijjo tubasasula omusaala gwabwe era nga tubawa ssente zaabwe ze bakoledde kubanga bali wansi waffe mu mbeera y'emirimu n'ey'ensasula. Abaffe olunaku lutuuse nga tokimanyi si musiraamu agenda kulya nnaku ze lunaku erutuuka nanga nti owange ajati aje anti munnange ntya kulisimansi naye mbadde nsabayo ku kasente nkole ntya kwota sente zo zimuwe kulwaki wabeera nga omwezi akolera emitwalo 3 ng'omwezi gulimu ennaku 30 akozeko wiiki emu biikisi 2 kwotako emitwalo 15 gimuwa omugane nti wange nno nti omwezi tegunnaggwako naye nga wemugenda mu nnaku zammwe buli omu ngenda muwaayo emitwalo 6 kuki ku mwezi gwe omwezi ogunaggwako tunaaba tekirina buzibu kulwaki fahum tahta aqdamikum bali wansi wa bigere byammwe kubanga newonaabeera ng'okoze otya essuubi ly'okuwangaala kwe n'abantu be na buli omu yenna gw'alinako akakwate Allah yaliteekamu ggwe kati bw'oba tomuwadde oba omulyaza amanyiza ku lwaki yakkolera nga azze kunoonya nsimbi kwata omuwe ng'omuwa ku kiki kiwandimuwadde ng'omwezi guweddeko. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kubanga ne waba afiiriddwa era wajjera bw'ati bwagamba tunaabala ku mwezi mpozi ekibi kwe kuba nti obawadde allowance tenga tugenda mu nnaku enkulu kati eno mbawagibwanga ofa gye bawe ku yidi bakimanye nti buli yidi fe mukama waffe atuwayo emitwalo 3 gya yidi abo basirambuka afenna abakozi be ekyo nno oba balaze nti yidi hiya min ayamillah naye onakikola leero olw'okuba kulisimansi olwo bayambyeko muzikuza ng'obawadde buwinga allowance eyo ogenda okuba nga bayita mu nnaku enkulu ekyo nno kiba kikyamu kyo ntekwanukudde. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitoofu adhkaali zirimu ez'okumakya n'ezakawungeezi era nga ey'okumakya inasomebwa kumakya wokka n'ezakawungeezi zinasoma kawungeezi zokka. Kati ng'ekyokulabirako sinti buli swala awalan sinti buli swala buli adhikaali tuzisoma waliwo adhikaali nga zo ziyitibwa eza buli swala adhikaali ba'da swala ndala ezo zo zisomebwa nga era n'ezakumakya n'ezakawungeezi ezimu gye zisanga nga mweziri muzisomebwa buli dubura kulli swala. فإنما ولو ذكر يزمون غزوزا كما تقول كان ذكر سيد الاستغفار قالت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك من نعمتك لا يبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمعكم أتيا نهكونجيس ذكرنا لجامعة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ngabo egenda esoma kumacha amsayina wa amsa limulku lillahi ngabo egenda esoma kawungezi wekityo zirimu enjawulo kituufu ddala ez'okumacha ndala n'ezakawungezi ndala nja kusindika mu kataba kayitibwa olukomera lw'omukkiriza ojabera ng'ozennyonnyoka bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fika. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi wassalatu والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. mulimu ebibuuzo ebimu nga bikadde mu kubuuzibwa era nga nandirowooza nti bikadde mu kwanukulwa naye bwekiba nga kibuuziddwa nga we kibuuziddwa kati tujja kiddamu biidhinillah naye nga bino ebibuuzo birudde nga biddibwamu nti abaffe senga oli aba ne neyiba we nga neyiba omu musiraamu omulala si musiraamu naye namba emmere ya Christmas n'enjigaana omulala n'agikkiriza omwana n'agikkiriza n'agiyiwa omwana ne balya nabo ne basanyuka igwe ki ekikutebenkeza bw'ogamba okulya emmere yaabwe
ng'ogirya lwakukya kyankya nabo olwa kulesimansi ngenda kuyisa mu mbeera nyimpimpi ey'abana akida. Munakida agamba lumu nti fakad ashraka billah, obanga agasse ku Allah oba ogasse ku Allah singa oba ogasse ku Allah. Lwaki? Kubanga nti ensonga egendereddwa mu kyo yaki? Ensonga tugimanya bi umumi sababun, ku nsonga yonna ebuna nti abantu bajaguza bakyakyankya mwana wattu yakubyewo eryana eddenzi katikati oba yiyita akiika oba njiyite birthday kati nekyakyankya nga ne yazadde Katonda yazadde maadha Allahu billahi minashaytan au billahi na yakuna jahilin sa Allah tasobbeera mbajiga. Omuntu awangala emyaka gyawangadde nga takuzanga ku birthday ya kitaawe yadde ya jjajjaawe yadde ya nnyina, naye n'afunvubira neyeejaga neyeeteekateeka asanyuke amazaalibwa ga Katonda. Maadha Allah, sa Allah taasi ya rabbi atuwe entegeera ennamu. Munange bansobi nnene mukkiriza tasaana kwetaba mu ebyo agizize n'abagambirawo nti munange nno yasinga obba omulungi. Ono agikkiriza n'akwenyakwenya bw'ogiwa kusasiro n'agisangako gina bwe otolese fitina endala ataagiridde ye tumaze tumulabye nti aba yeetabye mu kyo ekituufu muneibawo mutegeeze before omugambe okimukomeko bwe bisoboka okuvaawo okwo. Smith kwano kudde wa barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Salatu wassalam ala rasulillah. Nganda fawzana gande tolu sala al-fajr salatu subh mulaka eyokubiri. Imam neirabira salatu al-fatiha ne bamujjukiza n'agenda bugenzi maaso tukola tutya. Allahu akbar. Teri imam gubasobola kujjukiza nsobi nene bwatyo n'agaana kugijjukira. Bwe kibaga kibaddewo wabillahi alhamdu wal minna yawe tomujjukiza n'agenda bugenzi maaso naye nga kinene ulira nti Allahu akbar n'atandika nti tasin mim nga kinene. Bwe kibanga kibaddewo yawe tomujjukiza nti alhamdulillahi rabbil alamin n'asigala ng'agenda tilka ayatul kitabil mubin. Imaamu tusaala naye ne tugenda paka ku salaamu. Bwe tumala ossaza salaamu tuvuga nti ya imaamuna nasiina al-fatiha fi raka'a thaniya, twerabidde al-fatiha ku laaka ey'okubiri. Fa in lafadha, bw'agaana imaamu tukomawo ne tusaala esswala eyo. Oba tufuna imaamu mwanagitusaaza oba okugisala mu nfarida naye tugiddamu ku lwaki yagamba sallallahu alayhi wasallam la salatan liman lam yaqra'u fatihatul kitab. Talina swala yenna abatasomye suratu al-fatiha. N'olwekyo esswala yaffe ebeera nfu totale nfu teriiyo. Imaamu tumugamba ntuddamu ne tusaala ntusoma suratu al-fatiha mu laaka zonna. Bwe yeerema tufune imaamu omulala kirungi nnyo tuyesalire ffeffeka ekikulu kugiddamu tuba tetusadde esswala eba teriiwo. Barakallahu fikum wallahu ta'ala ala wa a'lam wa ilayhi thawab. Bright Schools azemu n'abuuza n'agamba nti wemba ndi ku sujuudu nga nsaba byange nsabirewo dduwa ki bigambo ki oba nsobola okubyogera mu Luganda nti ai Allah nkusaba ompe ssente, ai Allah ontwase endwadde ezinnuma, ai Allah ebizibu nnina bingi. Mwana wattu ebigambo byo byonna byagala okusabirawo ku sujuudu ng'omaze swala zaawo bikkirizibwa naye on condition nti olina byogera mu lulimi Luwarabu. Esswala wakitiibwa Allah yagituwa mu Luwarabu nti ate kaakati ffe Allah ennimi zonna aziwulira yazitonda iye naye yatugamba afdalu salatu wassalamu sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulabye ensaala. Falidha mu mbeera eyo ebigambo byo bibeere bya Luwarabu seekanze sirumanyi maze okusoma ebibiina osomebwa ku sujuudu subukudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruhu mbimaze. Kati nkole ntya mala tuteekawo edduwa nga nnyangu nnyo gwe leeta nniya amabanja nnina mangi sente zibuze ogambe nti rabbana atina fi duniya hasanata
wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Eddwa ejja kumalira Allah omusabye ebirungi byonna ebiri mu nsi n'ebirungi byonna ebiri mu ggulu ate akukengereza n'omuliro ku kiyama. Kitegeeza nti Allah omusabye akugondeza obulamu obwensi, sente oba sente ozimusabye, bwe baba bangi ogamusabye gakugirewo, ate ejja n'ogimusabiddeko, okwesima okumusabiddeko, omusabye akutaase n'omuliro. Falidha awo nno mwana wattu woba oyagadde okwogera ebibyo ng'oli Allah oyagala omutegeezeeko nti Allah nina manje, omusajja ndi bubi, omala esswala sala yeraka 2 eza sunna, omalusiza salaamu, owanika emikono Allah omutegeeza omugee nti ya Allah ebintu bino biganye otambula, ya Allah kiki Allah wange ngonkoze bwoti, Allah kikino kiganye otambula, Allah kino nga kyesibye, Allah bizinensi ngeganye wamashakala dhalika fa innama musala. Tetwogerera mulimi lulala lwonna lutali luwarabu nga twogera ebiri khariji swala. Kibenda bikankonnyonnyoddemu. Wa barakallahu fiik wa jazakillahu khayra wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab. Abwana pagana masunaga nti singa mbanga nina ebizibu nga mu butuufu ne bwenyimirira mu swala sitebenkera bulungi, nina kusoma dduwa ki nenzikakkana oba suula ki eyinza okuntebenkeza. Barakallahu fiik wa jazakallahu khayra. Gana fi omuntu ng'ayimirira mu swala oba ng'asala esswala n'afunamu okutattaaganyizibwa mu swala, tewali ssuula ya njawulo gy'alina kusoma okuggyako edduwa mbaka sallallahu alayhi wasallam gye yatuwa, kyetwakulembedde nga tulaba nti buli muntu yenna tuyina ekiyitibwa khinzibu. Nga khinzib hiya nawu min anwahi al ajnan, bimu ku bika by'amajinni oba bya shayatin, nga yo mulimu gwayo yuwaswisu ebuzaabuza nas inda al ibada, abantu akaseera beera nga bali mu kukola ibada zaabwe ez'enjawulo, bajjukira ku Allah, basaala wejjira n'ebabuzaabuza. Ndowooza naawe kyali kikutuuseeko ng'oli mu swala n'onoonya ebisumuluzo n'okwatakwatako n'ogesimu yange oba njiina n'ogiwuliramu n'okwatako kwalitinga kweri n'otakolako mu mutwe n'osiba amapensa bifaanagana weebityo, abantu ne baayuuya ne batakula olubuto n'atakula mu mugongo n'akola atya ne yeekuba ensiri n'ebisingako awo n'ebirowoozo ebirala n'okuba oli ng'ali awo akankanirira. Omubaka afdal salatu wassalamu yatugamba nti eyo ne yakhinzibu alladhi yuwaswisu annaasu inda al ibada, ebuzaabuza abantu mu kaseera ke babeera nga bali mu kusinza wa kitiibwa Allah. Naduga nti fa idha ataakum, bwe beera ng'ebajjire ne batandika babuzaabuza, fasta'id billahi mina shaitaani rajim, mugambe nga nti a'udhu billahi mina shaitaani rajim. Yeddwa gye tusomerawo suula ki? Tiri suula eryawo eyanjawulo, tulina kugamba nti a'udhu billahi mina shaitaani rajim, yeddwa gye tusomerawo. Ona oba oli ku sujuudo n'owulira nga otabenkanye a'udhu billahi mina shaitaani rajim, kyolina okubeera ng'osomerawo. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khayra. Alhamdulillahi kafi wa salatu wassalam ala shafi Muhammad al-Amin afdalullahi salatu wassalam alayhi. Barakallahu fika. Abuuza agamba nti nze Maryam Blade School mbuuza, Sheikh omu yatugamba nti mu swala toyina kwogera a'udhu billahi minash shaitaani rajim, nti bw'ogyogera oba weekingiriza ate Allah. Sheikh ate omulala ye n'atugamba nti otandisa ne a'udhu billah mu swala n'olyoka ozzaako edduwa eggulawo eswala. Kati byatusobera nsaba tutangazaamu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Seeka abuuzizza abaseeka yabagamba nti toyina gamba nti a'udhu billahi minash shaitaani rajim mu swala. Seeka ebintu byamusobako naye nga kyeyayogera tekyali kituufu. Wakitibwa Allahu jalla wa ala nyini yatugamba nti bwe tuba tusomanga Qur'ani, idha qara'tum al-Qur'ana fasta'udhu billahi minash shaitaani rajim. Bwe mbeeranga musoma Qur'ani ey'ekitiibwa
wemubeeranga musoma Qur'an ey'ekitiibwa fasta'udhu billahi minash shaitaani rrajim, mwekingirize nawakitiibwa Allah shaitaani yakolimirwa. Nga muswala mutusomeramu nti si Qur'ani tugisoma. Omubaka sallallahu alayhi wasallam n'atugamba okumenya oseka byagamba ne tudda kuseka nti gy'olina okutandika nayo ye mutuufu. Yagamba tulina gisoma mu swala kikyamu ogisoma. Omubaka n'atugamba sallallahu alayhi wasallam nga ategeeza ku kubulankanya kw'eswala n'atugamba nti omu ku mmwe bw'abeera nga abulankanyiziddwa. Era n'atugamba nti tulina shaitaani tibwa khinzibu, nga khinzibu alladhi yuwaswisu nnasu inda al-ibada, ye shaitaani yabuzaabuza abantu ebulankanya abantu mu kaseera k'okusinza Allah. Naga nti obeeranga ekujjidde fasta'in billahi mina shaitaani rrajim, weekingirize nawakitiibwa Allah ng'omwekingiriza naye shaitaani eyakolimirwa. N'olwekyo mu mbeera zonna mu bikolwa byonna a'udhu billahi oba isti'adha teyina weetugaanirwa kugyogera kugisomera mu swala. Obeera nga olw'osoma tegendawo naye ng'obulankanyiziddwa ne shaitaani okkirizibwa okugyogera. Wamabala ogitandisa ng'osomesa oluga nti a'udhu billahi minash shaitaani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, paka la ba'sa fihi, tekiinaamu yadde n'akabi yadde n'akazibu yadde n'ekikikaana. Nabika umanyinaze omulungi Maryam Bright School ngezezaako kunnyonnyola. Wa barakallahu fikum wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab. Wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ayogera manyinaffe n'abuuza n'aga nti senga mba nina bazadde bange maama si musiraamu taata musiraamu, naye nga bwembeera naye atali musiraamu, bwembeera bwempangala naye ennaku zituuka ez'okujogeramu Allah, ez'okweteekateeka okukulisa Katonda okuzaalibwa kwa mutabani we, nga mu butuufu mu buli ngeri yonna nina okubeetaba nabo. Mulimu okugulaŋŋanira engoye, ogendako awutu n'ebisigadde. Mwanyinazze wabbeeyo omulungi, bwe weetaba mu awutingi eyo fakad ashraka billah, oba ogasse ku Allah. Fa innama bwe kibeera nga kyakuliibwa kya mmere bulijjo si obadde ng'olya, bulijjo obadde nga buli lunaku emmere yaawo gy'olya, era n'olunaku olwennyini girye nga bulijjo obadde olya emmere ennaku endala. Naye nga yani mukrihan kairan, ng'omutima gwo gukitamwa, tolina waawo osobola kulya walala, tolina buddiro bulala, naye kyogamba nti mutuuke n'ogenda awutu, Allahu akbar, essanyu ogenda lijjawa? Bwe bayimba nti azaaliddwa omwana azaaliddwa wamashaka dhalika nga naawe oli mubbo, Allahu akbar, nedda bambi. Awo twali ogamba nti anti kaakati munnange, nti kaakati omuzadde, anti kaakati wakitiibwa Allah teyandigambye nti lakum diinukum waliya diin. Omukkiriza alina okuba nebbuba n'obujja ku ddiini ye. Yahe ba n'obujja ku ddiini yo. Tukeroga nti kati noggula engoye ogende okole shopping, omugulire engoye mpya ennungi, omugulire ebimuli, omugulire ki, and Xmas. Ma'adha Allah an nakuna min al-jahirin. Sawa kitiibwa Allah tasobeera mu bantu abamujoga we batya babuyabuya. Muganda mwanyinaze senga weetaba mu nkola bwetyo fakad ashraka billah, yawutingiza bwe zibalekere. Kati kitegeeza anti munage wenagaana ajja kunyiiga, kati aŋŋambye tulina gwe nno okugenda mu kyaki tusabe. Weva kitegedde ero birthday ya Katonda, tegwe otagala agenda mu kyaki. Bwe naagaana nti munnange ajja kunyiiga, anti munnange, anti Allah kyatugamba tulina okugondera abakadde, naye senga bakutegeeza ekintu ekirimu ojjeemera Allah kyolina okugaana. Ekyo baba batuuse ku climax of the limitation in which bakulagira kukola nzambi. Awo nno oliwa okkirizibwa nomugaa nti munnange nno mami nze gwolaba nti okimanyi ndi musiraamu. Kale, so things concerning on your Xmas, I'm not concerned at all, please. I'm not concerned. Today it is like other days. The gifts, I will not accept them. The whatevers, I'm not in them. And the whatevers, I will not contribute in any of them. So,
uba toyina kwettirira. Nda kusanga ebimu ku nsonga mbakazi yatugambe z'abakkiriza wala yakhafuuna lawmata laa'im, tebatya kunenyezebwa kwanenyezebwa ebbanga lyamala nti ayimiddeko ge mazima. Tulina bayisa bulungi abazadde neso situtusa ku ddaraja ejoga wa kitiibwa Allah. Kafi wa salatu wassalamu ala shafi Muhammad al-Amin afdalullahi salatu wassalamu alayhi. Awanyina fabuza agamba nti okusooka kwa byonna alhamdulillah tuli fayini nga naye bw'oli fayini tuli kiriya nga bw'oli kiriya. Tumusaba wa kitiibwa Allahu jalla wa ala yazidina min khayrihi, atwongere ebirungi bye n'obutebenkevu. Wassalamata wal afiya fi dunya wa dini wal akhirah, mu duniya mu nsi ne mu busiramu nam byonna ya rabbi allahumma amina. Ogambye nti abaffe kiri kitya singa mbanga nina gwensaala naye nga for sure she is very speedy. Nga ne ku basajja nga mutuufu atusaaza eswala givuga budinda. Mana tuyinza obba nga gwokeriwo kirabako naye yali asaliddeko oba yalabye aka Pakistan nga basaala abayindi ya Pakistan we batya aba Bangladesh. Allahu akbaru, tewegomba kulaba mwana muto. Mwola omwana omuto bw'asaala nabo bwe basaala. Sujudu agira mbugizi bw'ati katini bw'agigendako bw'ati okwandibadde nk'ottulamu wakati akanga mbukanzi bw'ati kati ningaddawo waggulu akanga mbukanzi kati ningakkirira akanga mbukanzi. Mwana omuntu asaala eswala bw'ati agibojjerera. Singa omala n'omwawukanako n'ogaa nti tubale tusala naye ogenda okulaba ng'ensaala gy'asaala si eya bulijjo, eswala abojjerera n'osalawo n'omwawukanako, mwana wattu toba na buzibu era n'ogaa nti nze swala gyansaaza tentebenkeza, swala agidduka. Ebigambo asmamu bisatu alhamdulillahi rabbil alamin amin. Noga nti mu butuufu bwebeera nga jamaa nga ejjama esaalibwa mu muzikiti kiba kya bbeeyi, noyogerako n'abatwala imaamu abanga imaamu bw'atyo bw'asaaza. Niramutuzamuga nti imaamu eswala zaffe kwatakwatamu linnyamuko ku buleki otuvuga empola speedi esusse mu swala. Bw'abeera nga muntu buntu omusanza awo n'asaala ebyo bw'omuva okutoba nangeri kubanga eswala yajja gikwonoonera tolina mu butebenkevu. Falira kugamba nga nkutegeeza bise kirungi kumwekutulako naye bw'olaba nga ensaala gy'asaala eswala bbirira nzibirire waliwo okubanga ate ggwe wamanyira byakuwanvuya nnyo. Imaamu ina banga eswala ziza mu makkati tawanvuya nnyo aye tayanguwa nnyo. Omuntu yenna asaza abantu talina kuwanvuya nnyo talina kulwisa nnyo. Sahaba ayitibwa Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yalinga asaala omubaka afdhalu salatu wassalamu alayhi n'addayo n'asaaza abantu be. Mujuvukalaga nti ya Rasulallah Mu'adh atusobedde atusaaza biwanvu ate nga muffe tuba mulimu twaga tugende tukame ensolo ze mankubuli nabogera ebizibu byabwe. Omubaka yatuuka omugamba yamuga nti afattani ya Mu'adh ofuuse fitina Mu'adh gwafuukidde abantu fitina. Namuga nti yasiru wala tu'assiru, yangwiririza eri abantu naye tobakaluubirizanga, yangwiririza eri abantu naye tobakaluubirizanga. Eswala ina kuba yatwanguyiza so si yatukaluubiriza, talina kutulwisa nnyo aye talina kutuddusa nnyo speedi yemu. Falidha alina okubeera nga imaamu mutegeevu ku byakola eri eswala z'abasiraamu. Tusubedde kwanukudde. Wa barakallahu fik, jazakallahu khayra. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله كافي والصلاة والسلام على الشافي محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه. Mganda fawuza ngaga nti bwe mmala okulera takibira ennyingiza mu swala nzizaako bigambo ki awo before I read al-Fatiha. Ye kituufu nti ebigambo ebyo nti bw'otabisoma n'ogenda butereevu ku al-Fatiha eswala tetuuka. Barakallahu fika mganda wange wa jazakallahu khayra. Bwetumala okwera takbira gandi Allahu akbar tuguddewo eswala yaffe tuzzaako bigambo ki? Tugamba nti subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Bitegeeza ki? Subhanaka Allahumma wa yawkana ay Allah
subhanaka allahumma wayaukana ay Allah wa bihamdika n'ebitendo byo wa tabaraka ismuka erinnya libeera nga lyetukuzibwa daima lubeerera wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka وتعالى جدك ولا إله غيرك تعالى كبيرات من أعلى نو سكرمزوا مبينا ولا إله غيرك تري نكسنزوا مبتوفوا كسنزوا كجاكو واتشتيوا الله ملوكو زوغان تعاون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين paka ebigambo ebyo yeddwe gula eswala omuntu bw'atagisoma eswala yo tefa kuba si ekyetteeka al-Fatiha omuntu bw'atasoma dduwa eyo eswala ye tefa naye eba nkendeevu obukendeevu bw'eswala bwawukana eswala buli muntu asala eswala ayina ogisala ng'agenderera amadaala 100% naye omuntu asobola okusaala n'avaamu ng'afunye 2%. Kati omuntu wabanga asadde jama wakitiibwa Allah ajjukira nti yatuwa nti swala ya jama erina amadaala ga 27 agasookebwako. Buli ayeetabye mu jama aba afunye amadaala 27. Kati 27 ago bwe tusinziira ku nsaala gye tusaala kwe tujja twongereza afunyeeko eddaala limu n'aba 28 kitegeeza nti omusanvu gugyewo. Olwo osigala okukulirira amadaala 3 abadaala 7 wabarakallahu fikum sayo kuli amadaala 7 73%. 27% Allah ajikuwadde lwa jamaa kati uzo fango ofunye 3 only eya fango afunye 60 jongera ku 27 botyo kale swala ya muganda wange ekendera madaala kubanga kitumalisa ya madaala amangi bye tukola ebya sunna bye bitumazisaayo amadaala amangi n'olwekyo eddweyo nkulu nnyo okubanga tugisoma nkulu nnyo ngomba kafuwa salatu wassalamu bye tugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mulabye nsala wa barakallahu fika wa jazakallahu khayra wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawabu wa ilayhi al-milla. Jazakallahu khayra. Alhamdulillah مرحم النفوس ومربيها عالم الغيب والشهادة نحمده الله جل وعلا نستعين وتوكل عليه amanyi naffe kizo kyobuuza kikulu nnyo twayogera ne tugamba ne tujjukiza ne tuwaba ntegeeza nti takkirizibwa ku kuwasa omusiraamu atali musiraamu nga watakkirizibwa omukafiiri okufumbirwa ew'omusiraamu. Nabwe kityo tugamba nti ku mbeera ez'okugaba kw'omuwala ayina kugabibwa taata we yalina authority egaba muwala we. Ntuga nti in case taata ono wabanga taliiwo wabanga si musiraamu tutunulira mu nnyoko we muzaalibwa muganda we omulenzi omuzaalibwa taata ne maama senga abataliiwo tutunulira muganda wo we muzaalibwa taata senga abato tutunulira taata w'omuto muyite uncle abato tutunulira jjajjaawo omusajja muyite grandfather bwe tutyo wa ala paka nga bagenda bonna. Kati kuno this case around tata si musiraamu ne bagrands si basiraamu in all of the family teri musiraamu. Ekiriwo nti maama wange yakola ezambi n'agenda yeefumbize w'omusajja omukafiire ekitakkirizibwa. Wakati mu kunzaalibwa kwange nze I'm not concerned about that naye wakitiibwa Allah n'agera nti we baayawukana nze n'enkula ne mami abaffe wakati mu kusalawo taata aga nti muwala wange tondetya n'omusajja omusiraamu. Maama agamba gwe nno saagala laba ku musajja wano mukafiiri nkola ntya? Maama ye maama ngenze n'omusajja musiraamu. Kati should I take him to mommy or you take him to mommy so that mommy can convince your daddy and daddy can give up the command to an Muslim clerk abiringa abagatta, or dad can give the responsibilities to a Muslim clerk. To Muslim clerk yabiranga akola atya yabagatta. Mu mbeera eyo
sajja okumutwala ew'amaami amumanye amulabe, naye ng'ekitiibwa kyankuwadde muwala wange eky'okufumbiza kiinava mu taata. Taata wabanga yaganda omusajja omusiraamu mulina okumutegeezaako nti dadi, nina omusajja wange budala ngenda muleeta nno mpase. Dadi ono akkiriza nti okay, atubuga nti dadi kati I don't know whether mupame tunayo omusiraamu gojja okuwa olukusa, gojja okuwa responsibilities ez'okuba nga atugaba. Era naye aga nti Abdallah, nkufumbiza muwala waffe ono ku lw'amahale g'omuwadde olw'obuvunaanyizibwa obwampeereddwa kitaawe, mbeere nga nze amukiikirira. Amakulu taata y'abaagabye, naye nga last command erina vva mu musiraamu, kati olukusa aluwa ono. Bw'aba nga sheekhe gw'oleese abeere nga taata we yawadde seeko olukusa. Senga taata yeeremwa n'agaana n'akalambira, awo tugenda ewa qaadhi alamula obusiraamu awo atutwala abasiraamu n'atutwalirawo ensonga eyo era yakugaba. Wabillahi alhamdu walmilla wa barakallahu fika. So si nti buli seeka gw'onaatayiza mu nkuba ogenda mutwala museeka omanyi kakati jangu gutwale gwe. Tunoonya qaadhi alamula obusiraamu awo, omulamuzi w'obusiraamu awo atwala abasiraamu bawo abakulembera, yayimirira mu nsonga ezo n'akugaba. Wa barakallahu fika, jazakillahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganda afaabuza nti mutulabi wa ekitiibwa Allah bye yatonda ebiri mu nsi ne mu ggulu kitonde ki ekitasobya? Wakitiibwa Allah bitonde bye yatonda ekitonde ekitasobya ze malayika zokka, nga waatuga nti la ya'suuna Allaha, tezinyiiza wa kitiibwa Allah, tezimujeemera, tezigaanangako byonna byabeera aziragidde. wa yaf'aluuna ma yu'maruun, zikola bukozi nga wa kitiibwa Allah waba azigambye. Zo tezisalawo, tezijeema, tezirina kyezisobola kukola okuggyako wa kitiibwa Allah kyaba aziragidde. Kyekitonde wabyo ebitonde ebitamunyiizangako mu lubeerera, era ebitalimunyiiza, era kabeere ku nsi kabeere mu ggulu, byo bigonvu lillahi jalla wa ala. Wa barakallahu fika. Assalamu alaikum. Lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah. Yenna abaddeko ne mukyala we oba alina okunaawukanako okwetukuza, tewali dduwa oba kisomebwa kiri special kyonna teno yedduwa gye tusoma nga tugenda okunaaba okwetukuza teriiwo. Kujja kwaliwo dduwa abafumo gye basoma nga bagenda okwegatta, naye nga mumaze teriiwo, nga mugenda okunaaba teriiwo. Kujjako gye tuyinza okugamba nti bisimillah. Eyo bisimillah ye du'a kullu shay'i, ye dduwa ya buli kintu kyonna. Naye nti edduwa kati edduwa yo esomebwa ng'omuntu amaze kusaddaaka agenza okwetukuza, nedda muganda wange teriiwo. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tudafaabuza musenga aba ali wakaawe ng'asaana ne mukyala we oba ne sisita we oba n'omukyala omulala yenna basaale batya? Bw'oba osaala ne bava mahrami b'olinako oluganda lwennyini era abakuzira okubawasa, omuli sisitawo, mukyalawo, olwedda abawuwo, maamawo, sengaawo, tewaliwo kigaana okubeera nga gwe obasimba ku ddyo yaabwe, bakoonyeeko tebakoonyeeko, fahiya sawa, kyonna kyenkanankana. Naddala mukyalawo wabakoonyeeko tekiba na buzibu. Bw'olaba nga kina kweraliikirizaamu oba engeri endala, omuddako mu maaso katono, naye nga gwe osimba ku kkono we, ye abeera ku ddyowo, ye akubeera ku ddyo, gwe nga oli ku kkono we, ne musaala. Wa barakallahu fiik. Ate mbeera ng'osadde n'omuntu omulala, oweeta omukyala omulala, ye omubeerako mu maaso katono, era ye ng'ali ku sayidi yo eya ddyo, naye ng'omuliko mu maaso omusobola obyemuka amakulu, so si nti nga muli wamu. Yeyo ensala gy'osaala nga olina abantu bo ebitonde bikyala, ate era y'ensala gy'osaala nga oli n'abatakuzira.
walillahi alhamdu wal minna. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sana gonna sibandi bize bakama bange nga bandi bize dala tight. Abaffe sunna ezo nazo olaba ne farada yennyini eba ya ssaawa ate sunna naagisobola. Bwe nyinyuka nga ndifiri sunna nziriwe nedda sunna awalan sunna teziyina komo. Sunna teziyina komo. Osobola osaala paka naye leka gamamu kati ndi mukoli wa sunna ya dhuhuri, eno sunna ya asiri, eno sunna ya magharibi, eno sunna ya isha. Sunna eriyibwa ya fajiri yokka era yabadde nga agisala buli lunaku olwemuyiseeko obusiraamu buga nti osobola oggiriwa. Ezo sunna endala okuva ku isha sala tarawehe, sala tahajjudi, sala witiri, sala kunutu, zona ezo essula y'emu mannya ge gaawukana. Sala eraka zo bbiri obaleyo n'emu. Obe ng'osadde 3, 5, 7, 9 oba 11 tekigaanibwa. Naye nga leka gandi katende mukuliwa sunna ya dhuhuri, katende mukuliwa sunna eno, sunna teziriyiwa ate zirina limitations gw'osobola osaala nga bw'oyagadde. Wabarakallahu fiik, jazakallahu khayr. Tegedde embeera ya bufumbo n'ekutuukako etyo olowooza ku mukyalawo embeera y'obufumbo n'ekutuukako etya. Fa innama tulina ekayama ze tufambira ebika 4 ku 5. Ninyawogerako ebika 4 oba 3. Ng'oggyeko bawuru tulina almadiyu, almadhiyu ne almaniyu. Nga madhiyu ne madiyu ezijja olw'obwagazi n'ezijja omuntu ng'akoze emirimu emizito mugongo ne gwekangamu omubiri ne gukowamu, ne maniyu byonna tebinaabisa. Madhiyu bw'obuzzi bujja bw'oba ofuka bwolaabunanuukirira oli ng'alowooza ku by'obwagazi obuzzi obujja obusookerera obunanuukirira nabwo tebunaabisa ne bukoona mu lugoye oluggwamu wudhu. Fa innama maniyu zo we zijjira olugoye teruggwamu wudhu naye oba olina okunaaba. Nga maniyu tesobola kujja buzi nti olowooza ku bwagazi nezijjalla okujjako olina obbanga imma okoze istimna'i masturbation oba okuba nga wegasse ne mukyalawo ne ziryoka zijja. Zo si nti olowoozeza amazzi g'obwagazi malala almadhiyu ge gajja olw'obwagazi obuzzi obwo obujjirira mu ngoye era oba obuwulira mwana wattu obwo tebukunaabisa naye gwe wennyini wudhu ekuggwako wabula onaazabunaza kifo kyo. Oba bugenze mu ngoye n'ozijja oba n'ozinaze n'okasa ne zitukudde bulungi n'oddamu n'osaana. Ate maniyu zo oba olina okunaaba mu mbeera yonna gye zibeera zijjiddemu. Oba spams olina okunaaba mu mbeera yonna gye zibeera zijjiddemu. Wabarakallahu fiik. Assalamu alaikum. Naam, kana ng'abuuzaga nti erinnya lya Zaahidu litegeeza ki? Zaahidu litegeeza omuntu eyava ku nsi. Amakulu omuntu ng'ensi agigenda katono. Ekigambo Zaahidu eraga nti Zaahidu duniya, oyo yasenguka ensi agigenda katono. Ng'abazaahidu batera okulabwako oba twandigambye omuntu ng'ebintu by'abantu abigenda mpola, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba sahaba we ayitibwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, n'amugaa nti araka tuhibbu zaida, nkulaba oyagala okubeera zaidu, oyagala okuba ng'ebintu by'ensi obigenda kitono, buli kyokola kyonna noonyamu Allah kukusiimisa. N'amugamba nti itruku ma inda nnansi, bw'oyagala okubeera zaidu wakitiibwa Allah akusiime, itruku ma inda nnansi, weewala ebintu by'abantu. Yuhibbuka Allah wa rasulihi wa nnansi ajma'in, wakitiibwa Allah ajja kwagala n'omubaka we wamu n'abantu bonna Allah bakwagaze. Eyo zaidu makulu nga ebintu by'abantu abigenda kitono, tabalyazaamaanya, tabakonjera, ate nga akolagana nabo mu nkolagana ennungi, yayitibwa zaidu. Zaidu ye muntu akolerera akhira ng'ensi agigenda kitono. Wabarakallahu fiik. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tusenga abakoze shiriki ava mu busiraamu. Okubuddamu akkirizibwa okwetooza shahada oba iye akkirizibwa
yoyetya kanti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu. Nga shahada eno buli lunaku tuza shahada zaffe emirundi egitabalwa. Buli muntu wamala ofuna wudhu aga nti ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اي دو يسمع مزفنا وضو شهاده ربي الزبجه جنت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له kaga sam doji sinjimo kujjako Allah mubomu betagattibwako wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu ya kasati wadambaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam mudduwe atanabbiwe. Allahumma ij'alni min at-tawwabin أي واجتيب الله أنت كم بيني واجعلني من المتطهرين إلى واجتيب الله تكن باتوكوه مباتكوزا واجعلني من عبادك الصالحين واجتيب الله تكن مبادو أبالونغو. إذن تيوغيا تمازفنا وضو وتمالو فنا وضو نتوينجي الصلاة تحيات لله والصلوات تجاوز وانت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله متحيات مؤمنين era shahada za tuzijjawe tuzizawujja. Kakati omuntu yakoze shiriki yagala yetoze shahada kirizibwa iye kati wamala ino kola tauba. Tauba agikola tauba ye muntu okwelinza wa kitiibwa Allah naddaawo n'asiriikirira n'azalaga naye mbutuufu nagasse ku Allah nakyakyanzizza Kulisimasi obwedda ntambula ngamba Merry Christmas n'enkwana ebiraga nti it is a celebration day. Byonna ebyo n'ebisingako nagenda mu nsaasi nakola ki byonna yemudde okulowooza ku zambi lye nerimuluma nerimunakuwaza naga nti wakitiibwa Allah nsonyiwa onziriremu astaghfirullahi rabbi wa atubu ilaik. Wakitiibwa Allah nkwenenyeza nga nkusaba onsonyiwe. Omuddu n'abanga alitamwira ddala ate neyewala okuliddamu eddigwamu kyekiyitibwa tauba. Omuntu okeera ku makya neyenenya ezambi n'alyesonyiwa n'aliviirako ddala kyekiyitibwa ekigambo tauba. Barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Kyete kunnyonnyodde wallahu ta'ala ala wa a'lam wa ilayhi tawakkaltu wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Suratu Rahmani tafsiri ojalo nyam tafsiri sekankata ajina jajukwa biidhnillah. Suratu Rahman nesijinawo yonna فإنما شوبوزا وكو آية يساتمو إساتو ويقدموا أنو واكتب الله واتقام بأنت يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ويقدم الله واتقام أنت يا بانجموي أبانتنا مجني إن استطعتم بمبيناك مواقدين مصبولا أن تحفظوا من أقطار السماوات والأرض وقتم بيلي مبوينغولا بوينسي نما قولي متنبيلي نمجندكم mwezi kunjuba wayonna Allah natugamba nti fanfidhu mubikole. Mwagadde kulinya bizungirizi mubirinye mugende. Mwagadde kuwanikako mubire mulinye mwewanike. Mwagadde nnyonyi mulinye. Mwagadde kimulinye. Min aqtari samawati wal ard erimu bwengula tugule bwensi neggulu tulinye naga nti la tafidhuna illa bisultan nete mujja kubanga yonna mubikola okujjako kulwa buyinza bwa kitiibwa Allahu jalla wa ala. Narugandi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban. Kale kati kikimwe kibaletedde okubanga tekati Allah mumulimbisa. Allah yalyogera dda ku nnyonyi awo weziva ebizungirizi awo bana bagenda ku mwezi abagenda ku ki maazi eputa byonna awo wakitiibwa Allah waawe tutegeezezza nti mwagala kutumbiira mugende. Lwaki Allah mumulimbisa naga nti yursilu alaykuma shuwadun minan nar wa nuhasun wala tantasiran. Allah tuga nti mbasindikira ebizuka byeno byategeeza bishuwadun. Allah byategeeza tubiyite kibunoomu ebyo nga bakuumi baggulu. Allah abisindika kubeera nga bikuba shayitaani ezibba ebyama.
Allah tuweereza amakulu tulaga ebitambulira mu bbanga tetuteze alina naye nti fabi ayi alaai rabbikuma tukazibaan abange kiki ekibaleetedde okulimbisa obubonero bwa kitiibwa Allah embeera za Allah zabategeezezzaako naga nti fa idha nshaqqati samaawaati fakanati nendoza sura eno tewatuuseeyo kale Allah alega nti ensuwa eribeera eggulu samaawaati eggulu nga Allah nti fa idha nshaqqati samaa eggulu wa kitiibwa Allah waaliba alyasizzaamu fakanati waldatan kaddihaan neribeera addihaan hiya nisfu dirhami kyekidwerudda lw'ecoin wetuyinza okugamba nirubeera nga eggulu divided into two nga olaba bw'oyinza okukwata ekinusu n'okyasaamu Allah kyaga nti fakanati wardatan kaddihaan Allah naluga nti fabi ayi alaa'i rabbikuma tukazibaan sura eyo Allahu jalla waala ategeeza ku byabwengula kubugendamu ayitekamu security ze agadde agende byonna byonna tujja bikola bisultaanillahi jalla waala wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ganda faabuuza kiri kitya swala ewedde tuwanike emikono bano imamu bw'asoma nabo bwe baddamu olyamu ne bagisiiga mu feesi hadithi eva ku Thawban radiyallahu anhu atugamba nti kaana nabi sallallahu alayhi wasallam idha nsarafa fi salatihi kana yastaghfiru thalatha thumma yaqul allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Thawban ategeeza nga atugamba nti omubaka afdalu salatu wassalam bwe yalinga abbulukuka okuva mu swala ye yagambanga nti astaghfirullah 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 wa maanaga nti allahumma anta assalam ay Allah sonyiwa ay Allah sonyiwa ay Allah yeggwe mirembe wa minka assalam era Allah joli yeve mirembe tabarakta ya dhal jalal wal ikram otukuzibwa wa kitiibwa Allah nyini bitendo n'ebitiibwa. Ng'ebigambo mbaka Muhammadun afdalu salatu wassalam yabyogeranga ng'akyali mimbali nga bw'abadde ng'asiza salamu. Bwe yamalanga ebigambo bimalayo n'alyoka akyuka n'atunula oba eri eno baasaaza. Ng'obuyigirize bwa imaamu bwonna tubulabiraawo. Era tekisaana omuntu okuba ng'asoma ebigambo waliwo abongeramu nti wa ilayka yaruddu salaamu kifu era wakitiibwa Allah gy'oli yedda emirembe. Eyo nno si duwa dhikri ay Allah yeggwe mirembe. Oli bw'agamba nti amiina tumuga nti Allah akkiriza nti Allah akkiriza nti yeggwe mirembe otukuzibe wakitiibwa Allah ay Allah akkiriza munnanga abaga nti amiina imaamu nga bw'asoma nga bamiinisa bakyamu abo tewali kumiinisa kwawo bwe tuba twagadde okusoma ku dduwa ezaffe tetuzirinda dubura kullu swala oluvannyuma lwa swala zino ez'amafuruuda subuhi dhuhuri asiri magharibi ne isha salayo sunnayo yalaaka emu bbiri owanike emikono gyo wakitiibwa Allah omusabe. abawanika emikono eswala nga yakaggwa bakola kikyamu imma bakikola lwa butamanya oba lwa jjoogo oba lwa bwerabize naye senga oli akisabako nga olw'embeera n'asaba dhaluula kisobola okumukkirizibwa. nawe ekitabo ekyo ng'onategeeza Allah ebizibu byo tomanyi luwarabu bimugambira mu swala sala erakazo bbiri nga sunna w'obeera owanikira emikono wakitiibwa Allah omutegeeze byonna ebiganye ebitannatereera wakitiibwa Allahu jalla bimutegeerezaawo naye so si kubanga eswala yakaggwa n'owanika emikono munnange kikyamu tekisaana kwesembereza yadde okukikopperera. kano zirabika nkwanukudde muganda wange wa barakallahu fika wassalamu alaikum warahmatullah.